buterevu ate bulambalamba. Ekyotera Film Production YouTube channel mbeera mugave Mukiibi Uganda. Nze mbaleetedde neera abaana b'e Saudi Arabia, Qatar, Dubai, kanondeese kapya. Batugambye nti Kyotera Film Production with Duncan Gatala Digital Studio awamu ne Mugave Mukiibi Productions in association with the boss Saudi Arabia. Bano no bakola ku kyammere. The boss lady Saudi Arabia basangibwa mu Dammam be bakuleetera emmere yonna gye waleka awaka. Kale no beekwate era nga n'amasimu ngenda bakuwa obakube bulungi nnyo bere nga bakwata era bakuleetera emmere. Batugambye nti Kyomuhendo Angel yakoze ku kyobufo. Ronald Omusiru nakola ku kya welfare. Kasirye John Bosco yakulembedde abazanyi era nga graphics Duncan Katala era nga ye mugasigasi. Namuli Ovia oba Olivia Duncan Katala Digital Studio producers. Boss lady be bakataddemu ssente. Emisamba gy'abachwezi yesinema etandika kina Uganda. Mugave Mukiibi ku mike. Azamu Nnimiro atamidde ayingira waka kumbe kyavuddeyo abachwe Kasalabanda sikyazzeemu kusima munve nakonze saagala ssente ekintu kikino kimutayiza kiva maaso saagala ssente muveeko mubye enkumbi yange muveeko ojja kuba wabira ssente yekweka nalya kava Kasalabanda ono alo kale nadde akusima nga nsima ali eri mutwalo nadde nkimye mutwalo mwana kavwa naye njo kuba kibugo nekiru Kasalabanda ba mubika Kasalabanda yabikudde kyenyini muveeko ngende sizamba bikugwe emisambwa gy'abachwezi munnange omanya bituno bifaanagana. Toyagalanga nnyo bintu bya bwerere byotakoleredde. Kasalabanda yagenze kubeera ng'akolerera mutwalo nayagala obukadde. Kasalabanda baamulya omutamiivu ne bamulya. Kati wano ku mabbali mu nnimiro eyo yennyini nnyini tulengera abajja batema nga bateme ndagala zino mu nnimiro omwavudde ekibugo era ekibugo kikiri kati omyaye nakiraba la scrap mwana naye walako scrap w'olugoye olaba ngera abagezi kati abo ngenda ofuuka jjajja omusawo Muganda bagenda okumpa esente mwana ze nfuuse jjajja akutte ebintu baana n'okulondereza nze ngeze beeraawo nze ngenda kulyako ssente kati nfuuse jjajja musawo Muganda afunye ekibugo kye abaana nga bw'obamanyi n'alonda olubugo lwatamanyiko mayitire olubugo lweka n'omusezi yaziikudde omufuna amutwa teeka wansi ekibugo nze nvaako tebakirwanidde kati kitegeeza bombi kibakikuna kibalyawo kyabalyawo. Oli Kasalabanda yaleetedde abantu ebizibu yazuukusizza ebizibu. Kati bwayita akabanga bali betulabye balwanira ekibugo balina gye baavudde onajja abayita naye mwe Vianney abagenze okutema endagala mwagenze tema za lumbe za kyalo kiramba mwabatakomawo. Jackie Vianney ate balabikako tebalabikako ababiri. tugenda w'olujjajja gunaganje nga alida ali eri gye tugenda kati munnange oluvannyuma wange taliwo yasize katamanyi bano banoonya abantu baabwe abantu ne babula okuli ono
anoonya abaviyani kumbe ne mukyala Kasalabanda mwennyini nnyini naye anoonya Kasalabanda. Buli eyalaba ku kibugo ekibugo kyamulya era teyalabika. Ekibugo kyabasima ne kibeetikka. Tugende yakuyuyiza bana mmanya te bana mmanya ntya kakabimanya akola bulungi nnyo. Kati bano banoonya abantu baabwe ne babula. Abantu be babula omu n'aleeta amagezi n'agamba nti omanyi tugendeko ewa jjajja twebuuzeeko lwaki abantu baffe babula era kyekyajja ku kyalo kuno ekibuza abantu. Kumbe ye jjajja gwe twalabako emyaka 12 magezi gatta eyadduka emisambwa gy'abacwezi era ye ekyamutaasa kudduka. Ab'omugumu baba bakaaba ng'ab'omutiitiizi baginika. Kati ono yababa ab'omutiitiizi bali mu kuginika. Tebagala kukola. Ye jjajja bamuyita Mwesigye Alex Muzeyi Kalyama superstar kuweereza mu nnyingi. Kati ayitaayitamu kuba teri mulimu gw'okola nga tofunamu. Musawo Muganda naye ng'alina engeri gy'azimba amaka ge si waakolera naye ng'azimba amaka gye wali badde oyita residential. Kakati yavaako mu ssabo ajja alabe ku bazimbi bano engeri gye bagenda maaso n'okuzimba kubanga azimba maka ge eri ajja kusawulirangayo ng'eno maka ge gy'asula. Kumbe ku kyalo kuliko ebyakyankalanya naye era jjajja teyasiima nzimba y'abazimbi. Omanyi bayinginiya bano ate nabo bwe tabatambulirako kizibu okukola gwe kyoyagala. Tudda ku bano abalina abantu baabwe abaabula okuli mukyala Kasalabanda nono eyali alina obuvunaanyizibwa ku Vianney saako ne mwana muwala Jackie. Mumbuga weda tukunoonya nange nagenze kulambula ndudde enyumba nagikwasa ingini yange ekyali musinga badde sijjange ogira. Jjajja abeera bize nyumba yagikwasa inginiya. Nagamye nti abantu bano bakubire ku Kasalaba 966 538 758 432 oba 078 570 206 basobole okuleetera emmere wonna wooli ate buli kika kyonna kyoyagala gwekola oda ng'oyita ku masimu ago essaawa zino. Njogera ku baboosi redi bano be baleeta emmere yonna ebika by'emmere byonna ebye Uganda nga babitwala mu mawanga ag'ebweru nga Saudi Arabia, Madina, Makka n'awalala wonna e Dubai. Kandi bano bazze ewa jjajja ng'alimirawa agamba bba wange Kasalabanda yafunye nnyo omulimu ng'alina omuntu gwagenze okulimira era n'omutwalo yagumuwadde naye Kasalabanda yaŋŋambye akalimbi katini nnyo agenda kalimira kuva saa 7 mpaka 8 nakati tannadda. wali eri waggulu oba akabanja akakyengulu ako iyo kalina ebitundu noja abadde alima ono obadde yafunyeyo twali twamaddeyo owokulima ono wona omubawuni gyabadde alima twali twamaddeyo ate kija Jjajja bagenda omunnyonnyola abantu we babadde balima na bano gye babadde bagenze osala endagala ye yatya ne yeenyaga n'akuba n'omulanga n'agamba nti lubadde n'akutuka n'omugongo n'atuula ne wansi yagamba luno lubadde bwekityo genda biwanvu kyava agamba bwe kiba bwe kityo ndaba nga biwanvu naye mulina obimanya kyava agamba biwanvu naye kati birabika bibakwatako mwetaaga obimanya. Gwa 1992 bintu bino byaliwo mu 1992 dda nnyo yasenga ku kyalo kyo. tulina omuntu eyajja n'asenga ku kyalo kuno tetumanyi gye yava. Bamuyitanga Lubembo. Baali bamuyita Lubembo naye Lwembo oba Lwembo kyaffe bwe yasenga kuno yajja n'ebintu byabwe.
mukazi we yali yafa era alise mwandu yali alina omwana omwe ow'obuwala ate nga mukazi we yafa. Bino bye tuwogerako mu 1992 waliwo omusajja yava gye yava najja akyala kuno ye Lwembo. ate tata Kume Lwembo ayogerwako ye Kabedwa John Bosco Kasirye okuva mu Kyotera Film Production ebadde emanyiddwa nga emisambwa gy'abachwezi. Tusinkane ng'ekitundu ekyakize mweraba. Yasooke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo. Bannaffe abakyotera Film Production bategeeza mwenna bannayuganda. Bannaffe abakyotera Film Production be bakuzanyira firimu nga Kibaate, Kawanga ne Kateesigwa. Kaakati babwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ne mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe eby'okuzanya firimu. Musobola okujja mu Kyotera Film Production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite Institute, oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 Basabo ne bannyabo okamba njulire abatuma Job Agency. Oyagala omukozi oba oyagala omulimu wano mu Uganda, weekwate bannaffe abatuma Job Agencies. Era nga mu kaseera kano kennyini beetaaga abakozi mu bwangu ddala: banking agents, bakashiya, secretaries, badriver, abasomesa, bamakanika b'emmotoka ennene, mobile money attendants, office attendants, abakola mu hardware, abakola mu betting, school matrons, abakola mu farm, private guards, cleaners, neba housemaids, nga kosa n'emirimu emirala mingi. Era nga mu byonna beetaaga abo abaasoma saako nammwe abataasoma mwanirizibwa. Okumanya ebisingawo osobola okuba ku namba z'essimu wano wammanga 0758 ana 55 oba 0778 55 62. Osobola otusanga ku ofiisi zaffe erina Teete ku luguudo oludde Makayi. Todde mu kkaba lwa mirimu nga waliwo Ttumo Job Agency.